Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 olunaku lwa kutaano. It's a beautiful Friday. Enjuba eri mu kugezaako okubanga evaayo olw'amaanyi ga Katonda n'ekisa kye. Era nga wano wotulabira tukyaliddeko Hajji Kamoga, director okuva mu Kamoga Property Consultants. Still, this is our third show at home. Tusazeewo neera olwokutaano luno partly tulukolere waka era nga eno wingi emu ku wakaawe. Nabanyonyola ne mbagamba nti atudde ku over 10 acres of land era nga tujja kubalaga ensonda ez'enjawulo we tukoledde. Tukolera mu njuyi ez'enjawulo. Luno oluuyi lwe tukoledde waliyo wingi abagenyi gye batuukira, abagenyi gye batuula, gye banywera kacaayi, okuliira n'okwegeyaageyaamu. Era nayo yateekayo olutimbe okuli terefayina kwoyinza okulabira Extra Digest ne terefayina endala mu ggwanga Uganda. Tuli ku luuyi lulala nnyo wano we tuli okutuuka ewaka waggulu wali ali ku bigere otambulirawo eddakiika nga 5 ku 6 bw'oba oyanguwa eddakiika 5 bw'oba ogenda tolina kikupapya eddakiika 7 emmotoka evugirawo eddakiika 2 zokka. Haji wabala okuzimba sijja kukowa kugamba kale mukama wange leero lwaki otutuuzizza ku luuyi luno? Okubanga otukolera wagazi tusotura twetaaze yes era nsanyufu nnyo yes butaka leero munkyaliddeko amina tubyako ne bitangaaza na tusonga zino ez'ettaka. Thank you. Yeah. Nsaba obuuze ku bannayuganda abatulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja. Bannayuganda mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ssaawa ya leero mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza naffe tweyama tujja kubaweereza n'obwesimbu nsonga zino ez'ettaka. Amannya nga bulijjo nze Kamoga Muhammad nze mutandikira wa Kamoga Property Consultants Limited. Kampuni eno igwana tunda ettaka tunda ebyenjawulo tunda ettaka nga lya byapa tetunda bibanja tutaka nga lirina ebyapa otukujja kuwa ekyapa kyo twa ku nsonga z'ettaka n'abasabe abakugu ajja kukola ku nsonga z'ekyapa bazimalirize. Tuno oyaga kukola transfer y'ekyapa kampuni yaffe ey'okuyambako oyagula ttaka mu kibanja mpola kala kampuni yaffe ey'okuyambako tujja kuyamba obe ng'ofuna ekyapa tukola transfer z'ebyapa zoba n'ettaka liwagula nga sirikyuse kampuni yaffe ejja kuyambako obe n'ekyapa kirimanya ga mugenzi ebyo byonna bikola nga tukola ku kyapa kampuni yaffe ey'okuyambako sanga Lubowa wokka tetulina branch nda yonna Lubowa Kamoga House ojja okujja watamanyi Lubowa town Ntebe Road genda mu parking pya genda mu parking kadde genda ku Busaafi bafuna boda boda ina mu town bagangenda wa Kamoga Lubowa ajja kuleeta kinyuma kita Kamoga House ojja tusange twogere nsonga zino ez'ettaka inshallah taala. So tuyanza nnyo banti muwayo obudde bwo wayo data wo kuba banti otugoberera ne betukugambe ebyenjawulo etwogedde at least picking amfuna kapena kapapula obengo nawo onotinga otunabira mu sheno ngwena byoyizeemu nsuubira era nga kaza bulungi inshallah taala. Thank you so much. Omulungi atulaba program ya fen of course atebwa mu sense aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa Lubowa ku Kamoga House bafune ku 0775 5 oba 0700 17 oba ku kibanja kya www.kamoga.co.ug okwo kujja okusanga plot eziri available n'emiwendo n'obugazi era nga okwo osobola okusaachinga w'oyagala noga nti ettaka nalirabye ku luguudo luno ndyagala. So genda ku website yaabwe emanyiddwa nga www.kamoga.co.ug then otandikiraawo. Ate nga gwe asobola okukuba essimu ku 0775 5 oba 0700 17 kujja okubanga obasanga. Nga bwe kali kalombolombo kaffe before we go oba nga tetunabatandika show
mu bulambalamba bwayo tusooka ne tujjawo ebibuuzo nga bwe mba mujjukira mu biseera by'okusoma asomesa bwe bajjanga okutusomesa nga bw'ajja mu topiki empya asooka n'anokolayokko mu topiki enkadde alabe muli malembe oba waliwo ekibuzeemu so naffe tusalawo tusooka tununayokko ebibuuzo ku puroguramu yaffe ebeesembyeyo. Omwami amanyiddwa nga Henry Sentamu yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti alina eka emu oba yiika emu ng'egwa mu bibanja bya balandiroodi basatu era ng'agamba nti wano my acre falls under 3 landlords or is shared by 3 land titles. Do I have to kwegula from each of them? Will I make 3 titles or combine it into one title? Kyategeeza nti alina ekibanja naye kigwa mu ttaka dda mirundi 3. Kigwa mu balandiroodi basatu? Yes. Kati abo balandiroodi abasatu abo buli omu ajja kwegula lulwe. Kiddemu buli akabanja buli gyagwa alina kwegula ku lwayo. Tewali ategerera nanyi ttaka. Okubeera nti oli neighbour wange mu kyapa tekikuwankiza okuntegerera. No. So alina okwegula mu bantu basatu. Kyalina okukola nti alina sooka kupima ekibanja kyo nga bwakipimye ategeera nti bantu basatu abo ekigwamu buli omu amutuukirire ku lulwe. Sekinnoomu bamusayiningire mutosono form afune omusaveya asaleko ebyapa ebyo buli omu ku kikye ayinza okufuna omugisa bonna ne bakkiriza okukola ki okumuguza mundi ogumu ajja kusalafo ayinza chance enyejja n'omuguzaako 2 yasooka afuneko ebyapa bya bantu 2 aperereze oli omulala asigaddewo. Abuuza still. Yes. Kino kitegeeza agenda ku processing land titles 3. Yes. Azigatta ddi okufunamu emu? Zigatta bakita amalgamation. Ayinza zigatta singa zibanga zifaanya block number. Kankiddemu. Wow. Ayinza okubanga ku ttaka ly'atuddeko nga ttaka we lyawukanira. Block number we separating ira. Tosobola kugatta kyapa kya block number emu kigenda mu block number ndala. Kumala biseera. So nga ate ogatta plots ezerinaanyi nga ziri ku block number emu. Osozimajinga. So zika amalgamation. Era ne process asooka n'okola ebyapa 3 ne biggwa n'okola amalgamation mu ki. So zo komanyi ebyapa bino byofunye 3 ebyerinaanyi block number yemu oba nedda. Bujja kisanga block number za njawulo. So kati yajegezo yafuna obwapa 3 buli kamu kagudde waako. Nebanga buli block number emu osobola okubugatta. N'ekino okubeera ekikulu nti balandiroodi abasatu abo buli omuntu tuukirire ku lulwe. Banga weba ikemu nzo banga omu agwayo Afrika wadwayo 10 ku 10 olagwayo 10 ku 5 kisinzira buli omu agwa mu kyenkana ki. Era buli mwajja kusala sente okusinza ye bwaba yagadde. Wajja okuchukira ngendo dagamenze situunda berako nga wa kibanja ojja kumba obusuulu. Ngaita tunda takali lyabazukulu paka nga bajja kujja kubanje mu 2 bajja kujja eyo maaso ninga tatunda kati soko yogera nabo banga mundi 3 yogera nabo basobola okuwa ki ebyapa ebyo yogera nabo ofune senezo owegule ofune surveyor asake ebyapa ebyo ninga mu kubigatta principle esokerwako bifananya block number bati bifanga tosa kubigatta nga block number za njawulo nebanga block number emu neba buneza port mukaaga osobola gatene kifuka ekyapa kimu kasaze banga nga zerinaanyi nazo twenza gatta byapa biterinaanyi. Thank you. Yes. Nkwasibwe Ivan agamba thanks IBRAH and Kamoga for the good work. I'm asking what is the cost of surveying and the land and title process? It depends. Ettaka liri ddawa liri bonene ki. Ettaka ly'enjawulo surveying ba sente ez'enjawulo. So kisinze ettaka liri ddawa na bonene ki. Banga n'abakola mu land office okukyusa ebyapa naye asinziira ku ttaka we liri. Na development seriko ndadanga ogula kola transfer chi development hijo wateka ku kyapa ekyo nizo bitakali weliri nga bali mira obulemizi kosi CM nga okuli ekizimbe. Yes, so mukola ekyapa ekyo mukuchi transferinga mukola valuation yakyo bajja kulaba wekitudde n'ebikiriko so kisinza process ki
tuzaga nti milioni 2 oba milioni 5 kisinziira ku mulimu buli munene kiba okusabinga era diririddawa oyinza okuba nga kyabinga ekyapa nga kiri Mbarara genda kuva Kampala ajja kuvuga emmotoka agende Mbarara ajja nasola mu hoteri kosi nga ki nga nnyingi ko kisinziira diririddawa na bunene ki era mu kupima ettaka eyo kyaga bakoleko kwenkana ki kubanga ebyo by'ettaka bino seleke buffet ojjako kyokola ki kyosobola kyoyagala mpima bupimi osimba amayinja olekaawo oyinza pima okoyere ka print okomaawo oyinza pima okole print okole n'ekyapa oyinza pima okole print okole n'ekyapa okole ne transfer ezo nina process za njawulo so oyagala bakukumyewa simu ajja kuba esimu ogende naye tulabe ekyaga kukola kiririddawa buli mulimu kyoguliko obunene tujja kumuwa bbiiru. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manya gange tuli ne Hajji Muhammad Kamoga kuva mu Kamoga Property Consultancy. Era still wano waliwo omwami amanyidwa nga Robert Sentam. Thank you bwana Ibrahim Mukasa. We do appreciate your work, Sebo. Can you please ask Mr. Hajji Kamoga if he can get for us the low income earners land that fits our wallets? I saw the land, but it is for big people. Robert Sentam. Simanyi kyategeeza mu ekyo. Ne wabaga nti ettaka liri etwalaga last time eko milioni 5 gyategeeza. Tujja gendayo tunafuna site tugendako leero. Olabeko emiwendo ate nga si mikalamufu nnyo ng'egyo. Webale ku mudamu. After here tugendayo ajjako ategeteganya kuliraba. N'ebyapa webiri ayasobola okufuna omukisa okubirabako. I have visited there. Nwe Murinzi Kinson. I have visited their website and the plot starts from 15 million plus. But inshallah, Sentam, don't worry, we shall buy one day. Kwekiririza munyo namanya. Okay, onongayanu kuloli. You have taught us a lot which we don't know for sure. Some just buy land without knowing the steps. Okay, asima busimi. Okay, thanks for the show, Ibrahim. I would like to ask Mr. Kamoga, they have assets only in Kampala or they also get some plots assets in Western region, especially around Mbarara. Nafi abasheshe tuagara otunonyeze Mbarara. Ate tulina kugenda Mbarara ate tulinayo ttaka Mbarara ne tulina wano mu Central. Okay, thank you so much. Bano basima busimi yo basima. Okay. Okay, thank you so much. Byebyo ebimu ku bibuuzo byaffe. Haji. Mpola tata Mpola. Okay, kale. Omulungi atulaba tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Hajji Muhammad Kamoga. Olwokutaano olunaku lwaleero tusoose kuddamuko ebimu ku bibuuzo byaffe. Of course, don't hesitate to publish your question down there. Mu comment section take away ekibuuzo kyo. Erinnya of course lijja automatic tujja kuba tulisoma. Take away ekibuuzo nga kiri straight ate nga kiri on point. Don't beat around the bush. Tujja kuba nga tukiddamu. Ku lw'okusaba kw'abangi abantu baasabye tubannyonnyole ku kye bayita ekiraamo. Mu luzungu kye bayita will. Era nga olwaleero tugenda kutunuulira kye bayita ekiraamo oba will in line of land. Si ekiraamo nti olese engatto zo musonso 10 peya 10 owaddeko mutabani wo Daniel Mugoyo emisonso 2 kubanga yakubeererawo ng'oli mulamu nga taata okutta emisonso emirala 6 giwadde Idris Lukwago nga mutabani wo ayakufaanana ennyo mu baana bo. Tetugenda kutunuulira ebyo ebiraamo by'emisonso emmeeza ne kabada bati tutunuulira ekiraamo mu nsonga z'ettaka. Ndisenga omugenzi aba afudde n'aleka ekiraamo nti ndese yiika zange 10 bazigabe bwe bati ne bwe bati kyekiraamo kye tugenda okuba tutunuulira olwaliro. Singa nga omugenzi aba afudde ng'alina yiika 2
naye nga takoze ekiraamo kitugenda okuba nga tutunuulira olwaliro di ekiraamo lwekikubwamu ebituli di lwe kyesigamibwako ye di ekiraamo lwe bagamba nti tetukyetaaga kati tugenda kukola byaffe wadde weekiri yo abaayo abatulaba ekiraamo kiba ne expired date ekiraamo bakisiringa ne bakiramentinga ekiraamo kiterekebwawa ani atereka ekiraamo ye ani atuuka nnyo okukola ekiraamo ye ani atalina kukola kiraamo ye ku kiraamo balamirako ba myaka emeka n'ali mu lubuto bamuteeka ku kiraamo oba nedda yo bw'ogenda ku kiraamo kikwetagisa okuddamu okukolebwako DNA oba nedda in line of land Hajji ekiraamo kyeki tutandikiraawo ekiraamo lw'olupapula oba ekiwandiiko omuntu ng'akyali mulamu ng'ateeseteese byagala bimukolebweko bw'aba ng'afudde bifu kyekiraamo kyekiraamo kyekiwandiiko oli kyakola nga mulamu ng'ategeera bulungi ng'ateese mu byagala bimukolebweko ng'afudde ekiraamo kibeera kiraamo ng'omuntu amaze kufa buba mulamu kiwandiiko ekyo kikkaatirizeeko nnyo bw'oba omuntu amaze okufa awo kiraamo okijjamu kanti kiraamo omugemu nkiyaleka naye wano kiba kiwandiiko nga kyali mulamu era kikyusa ng'emirundu gy'oyagala tuwulira abantu bagamba nti ekiraamo kyange oba nkiwaani nga tannafa naye ng'akiyita kiraamo yes ate kati ekyo kyaba tesitese kubanga kyaba awandiise nga ya final copy ye naye omuntu ayinza okukola ebiraamo nga 8 ng'abyamendinga naye ekisembyeyo okukolebwa kibajja okutwala kiyinza okuba nga akoze ekiraamo mu myaka 10 egiyise naye nga olina byeyongeddeko byoguze oba nga ate olina byokendeezaako byotunze so olina okukola amendment mu kiraamo ekyo noba ngaekibabala kino ekisembyeyo kibajja okubala singa omuntu aba akola amendment mu kiraamo kino yeetaagawo baani okubaawo ng'abajulizi era abajulizi babeera 2 obutaka bansi wa 2 buli kimu kyona bw'okyusizaamu mu kiraamo ekyo ekiraamo ekyo olina okumanya nti waliwo ebikifuula ekiraamo zezo factor z'oba otuwa kulina okuba ennaku z'omwezi w'okikoledde dates bw'otateekako ennaku z'omwezi oba wandisa ekiro kita olw'omunaku to whom it may concern naye otaddemu nga birungi bitya oyogedde amazima gafaana gatya naye nga teweeko ennaku za mwezi bajja kikubira mu kooti baye kikuwandiisa ekiraamo kino oba omanya at the back of your mind nti bajja kitwala mu kooti kibeeko nebekisala ekiraamo kisala eggoye singa babaawo okuwaako kitaawuluza enjuyi 2 ezisika omuguwa kyekisalawo era estate y'omuntu alaamye n'omuntu atalaamye tezifaanagana omuntu atalaamye ebizibu biira bingi nnyo osinga kyoli alaamye ddadde neyalaamye muyinza okubamu abakayana naye ayoyako atilisitiko ekirala ki ekimaking ekiraamo okubeera valid amanya g'omuntu alaamye tutegeera yaani oyo akikoze n'okweyogerako n'ateekako amannya ge akiraami alina okuteekako signature ye ekiraamo ekyo alina okuteekako abajulizi abataka wansi wa 2 then bino ebirala nti oteekamu ebintu byonna ebyolese byokuyamba buyambi bano boolese okubanguyiriza naye nga biri factors ennyo ezo zenkulu ennyo then kyolina okumanya toteekamu bintu byotalinaako buyinza ebintu byotalinaako nga si bibyo tubiteeka mu kiraamo kulwanya abantu boolese ku duniya gw'oli eri ssebo owummudde bwe tukugamba nti wummula mirembe n'abantu bwe bakubagana nga wateeseemu ebitali biki bibyo etali bituufu obanga atakoze Hajji abatula baagala kumanya ekiraamo kino nkiteekako attachment nga bwe tubeera tuwandika application n'ogamba nti njiwandikidde bossi wange manya nsaba mulimu mu kampani ya Kamoga Provide Consultancy nteekako attachment nti bwe mmala okukiwandika nti I've attached and titles oba photocopies ati ezo or just was mentionings kiri ku block number busiro block number bweti plot number bweti ku kyaro kino kimala gwe munemo go kulistinga bulistinze bintu ebyo
sigani yapo ofune obitekereko ddala kasobi listing obo byogedde kubanga unajja ku upload number block number agenda ndo office akikebere to verify kati utumenyeka nyina bingi mulimu abayina biji attachment nga ina bintu biki bingi nasinga kagugu kalamba ekiramo kino ogenda stamp tutaga go stamp takisiginicha yo no gwatamanyi kuwandiika otekako ekinkumu yeba siginicha yo thumbprint ekyo kyoteseeko era bangi abadde bawasiga nti atinze atasoma mu kiramo nkikola ntya no gwegende wa lawyer awandike ekiramo kuwandika mubuulire amanyago jozalwa abaana bolina biwaga byolina oyaga bitemate otya yero yajja kubiteeka muki mu bukugu mu buwandiike amanyi format wakiwandiika ekiramo kino kikolebwa mu lulimi ki Luzungu Luganda Lusoga Lunyankole Lutoolo lwotegeera obulungi olulimi lwonna balukkiriza naye balatuka mu kooti bajja kukivuunula kibeere mu Luzungu bafuna interpreter naye kati lwoyagala naye obutakusumbuwa oba Luzungu lwotegedde uli akutegedde Oluzungu so kikola muki mu Luzungu mu Luzungu noba otakutegedde Luganda gwe kikola kyobanga okikoze nga mu community mobo okiramidde bajja kujja bakibasomere bakitegeere baleme kwekuba mpawa so kikola mu lulimi lwokola ki lwotegeera noba ovudde bajja kikyusa ekikola ekiramu kasoweza emyaka 18 emyaka gavumenti jekkiriza omuntu waba yetegerera osokola ekiramu so emyaka 18 awo yanukula kye nayogeddeko nti ani atuuka nnyo okukola ekiramu myaka 18 kudda waggulu n'okweyongerayo osokikola kasoba ng'olina by'okuteekamu ebyo by'olina ebibyo by'oba oteekamu ebyotalinaako obuyinza tokola ki toteekamu Hajji ekiramu kino kibeera kiwandikiddwa na peeni oba kitayipinge byombi bibikkirizibwa bw'omanyi okuwandiika osobola kyowandiika ne musayininga naye bw'oba nga kusumbuwa basobola kitayipinga naye ng'ekitayipinga kye kisingako obulungi kubanga kyosobola okukolamu copies eziwerako n'ozigabira abantu ab'enjawulo naye kino ekiwandiiko oyinza kiwa omuntu omu nambe n'akituulira bangi nga balese ebiraamo babeteeza bikwano gyabwe naye oli kasitaba mulamu bw'ensi eno n'atakiwaayo ku ssaawa ey'okusika omuguwa oba okutematema emaali y'omugenzi kiraamo ki kye beesigamako photocopy oba origino bana onagira mu kooti bajja kusaba origino bajja okuverifyinga yes emikono gikwatagana emikono signature ze zikwatagana origino gye bajja okola ki okwesigamako n'ekiraamo kino ekikulu ennyo ekikibeeramu onoteekamu omuntu anakiseeka mu nkola bw'okikola n'okireka buli ssaawa nga tolonze nagalaale sekyuta waakyo oba obunyekedde bwereere extra digest mugoba nsooka kwetu it's a Friday olunaku olwayo tusazeewo tutunuulire kye bayita ekiraamo mu Luzungu will era nga tulina aba Kamoga Property Consultants basangibwa Kamoga House Olubowa Ntebe Road ojja okuba nga obasanga batunda plots ate nga kyakubiri ku kyo bakuyamba okusurveyinga ettaka lyo oba okulipunta bakuyamba okufuna proper documentation for your land bakuyamba ku transfers z'ettaka at the same time bakuyigiriza ne ku nsonga z'ettaka for consultation about land matters or land issues bakwera ku 0775 507 oba 0700 17 16 nkaaga 73 yesembayo kujja okubanga obafunira gwayagala okugula ettaka ng'owangalya emitala amayanja ne Kampala kugamba ekintu kiri kimu bw'otosobodde genda ku offices zaabwe genda ku website yaabwe emanyiddwa nga www.kamoga.co.ug buli kimu kitambule bulungi nnyo njagala tutunuulire okukola ekiraamo kya mugaso ki era kiyambirawa era ani akiganyulwamu okola ekiraamo kino kiyamba gwafudde ne bano bolese ku nsi because okufa is fact of life we live and die ate fe abasiraamu tulinamu ekyenjawulo tukimanyi nti kasita lukyanga bulukedde leero twebalira mugenda kuluzibya kasita ate kati oluzibya twebalira bagenda kulukeesa so tumanyi okufa kujjayo essaawa yonna
So bwobanga katachikuyingira mu mutwe ekyo to first fact of life oyina okutoona ekiraamo obuwezi emyaka 18 naye abantu abasinga obungi 90% tebalina biraamu abamu balowooza nti onakola ekiraamo onakulona kikola wiiki ejja oli mufu n'abatakoze biraamu bangi bafa so tekikutiisa gamba nti ninda kufa okukola ekiraamo ninda kufa no gwe kikole bwobanga okikoze ebintu byokoleredde ebbanga eddene tebijja kufa togge omuntu gw'otayagalira ddala mu bulamu bwo naafa yajjoseko awa amateeka mu bibyo ate baba n'engezigezi nnyingi nnyo olumala okuvaawo bot ate bano bamutya osanga ye mukulu wo osanga ye muganda wo ngaawe ebiragiro bingi so bano wadde mulamu nga takola ki talina maanyi takwagala naye olumala okufa amanya kikoze eki oba tokirese bajja kuyita family meeting ezo gwate gwajja okuyita ajja okubaako n'eddoboozi eddene muki bamujja oyogeranga ani njogeranga muganda we njogeranga mukulu we njogeranga eyamutwala e Bulaaya bajja muwuliriza ku lwa muki nze namutwala e Bulaaya naye kasobera ng'oyolesa ekiraamu ebyo tasobola kubyogererawo banga oba yadde oba ogenze oba eresewo wadde ebiragiro byo ebitakyusibwa wabula biteeka buteekebwa mu nkola ebyo byoteesewo mu kaseera nga byebirowoozo byo biteeka buteekwa muki mu nkola kaseera nga okikoze na bwesimbu mulimu akola ekiraamo n'obusungu sawa alabanga esaawa wedde yagenda kufa nasooka ajjayo nakola ki nanootinga era ne mu kisongo ekyo olaba nga wanyisiza busungu so kikole ng'oli mu sensezizo ezitegera obulungi kasi kyabuki ng'oli mukkakamu bikamu yaman osooka owandiike bulungi naye bona badde okikoze na busungu bajja kigoba okugeza oyinza okuba nga abaana walisa abaana abato obakasuse tobagadde nakubawa bintu byo awe mbadde ndaga ofuna fees kati abo bajja kiteeka ku bbali ani alina amaanyi ag'enkomeredde okusazaamu ekiraamo kooti esobola okisazaamu singa kibanga olese oli nga kiwakanya ani ensonga gyesibyeko nga zasimba kooti esobola okusazaamu ekiraamo ddi ekiraamo lwekisazibwamu singa bekiba kyogera nga tebikwatagana abaana agamba abaana tabamanyi abakyala bagamba abamanyi yabatuzaalamu kooti ejja kulagira DNA eyo wena avaayo nga ntuufu abaana bano botatise mu kiraamo bajja kugabana mu bintu byo so kati awo olina okuba nga oli mwegendereza nnyo okola ki baba okiwandiika tokiwandiika na busungu oyinza oba nga mama obaana wamuzaalamu nga mwakyagana ebyo byammwe naye omwana ye talina kubimanya ebyo alina okuweebwa omugabo gwe nga bwolina okuweebwa alina osoma alina okujjanjabwa alina okubeera obulungi kubanga ye si musango gwe kuleeta ku duniya gwe olina okumulabirira so kati mu mbeera eyo kikole nga oli mu mbeera zo eza bulijjo tokikola na busungu awo Hajji olinga atugamba nti at a certain extent ekiraamo kisobola okubwamu ebituli singa kikubwamu ebituli singa obikoze na busungu nga boli ensonga ezesimba zolese naddala zikwata ku baana bwobanga nga towadde muntu mukulu myaka 3 taddemu ensonga zo oyo bamuga oli mukulu naye omwana omuntu oyetaga school fees gavumenti emutunulira nnyo nti alina okufiibwako tata sijulibwa nti gwe amulese gwe omuzaala kiresibako ono omwana wo nti mwana wange kati oyagala ni abamuwerera so kati awo obanga tumulekedde wanja kujja fees bajja kubitunuulira ezo ensonga bagambe nti no ono alina okuweebwa school fees alina okusoma dembe lye omwana toyamba muyamba okumusomesa dembe lye alina okusoma as a must right dembe lye kati awo bwolina okumanya nti olina obateekamu kati ensonga ezo nga zasimba tekamuki bwozirekayo manya ojja kuba oli muki kiga nti olinaogerewo omukugu abatala baagala kumanya ddi ekiraamo lwe kitayamba nga byekyogedde tebiriiwo katukomewaawo katiri nnyo omulungi alo beno gyosinzira okubanga otulaba nkugamba nti tulina enteekateeka fe aba extra digest mugoba nsonga ne Kamoga Property Consultants okuleetera estates ez'enjawulo ezigwa era ezijja era ezisuutinga oba ezifiitinga mu nnyingi zaayo ey'essente so
beera gy'obeera ng'olaba program zino ng'omanyi nti you will not be left out at the end of the day. So nkugamba ekintu kiri kimu, tujja kuleeta estates ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nga zigwa mu nfunayo mu nnyingizayo n'ensaasaanya ey'essente. So toba na bweraliikirivu bwonna. Bwe tukulaga estate nga ya ploti za miliyoni 5 ku miliyoni 17 oba 2, don't worry, tujja kutuusaako ne mu estate eza ploti ez'emiliyoni 2, 3, 15 azirabeko nazo zirabeko. Ate ng'era ekikwatagana n'okusasula teweeraliikirira. Tokuŋŋaanya ssente kuzibunga bulaya gy'oli. Amasimu gajja, akawunti zajja, mobile money yajja. Ekintu kibeera kimu, it is kufuula bintu byonna nga biri legit. Abasasudde ettaka ng'olisasulira bulaya, tereka risiiti yo ng'obujulizi nti nsasula kibanja mpola. Tuli ffenna. Saagala ate okuba essimu wano IBRAH, banange nze sente naziwa owa booda azireetaawo. Ebyo tetubiriimu. Okujjako ng'owa booda omutaddeko traaka oba kachiipu akamutambulirako yonna gy'ayita bw'ati. Awatali ekyo tetwagala kuyingira mu mirango egyo. Omuganda gamba ekijja omanyi. Kinyaga bitone. Hajji, tuddeyo wali. Ekiraamo kisobola okuyuzibwamu ne kisuulibwa eri singa nga ebyalamiddwa ku ground tebiriiwo. Ayi, banyumiza mboozi. Poti namba gy'oyogerako teriiyo. Wali weesoma bwesomi. Wali weesudiya ng'omufu yalese emmaali. Teriiyo. Abantu baagala akavimbo. Omuntu ayagala avimbe ku dduniya ne wansi eyo avimbireyo. Kati kazi okikola bw'otyo omanya obuvuddemu. Teekamu ebyo byokka birinako obuyinza. Omuntu akkirizibwa okuwandiika ekiraamo n'ateekamu ettaka ery'ekibanja nga teririna kyapa, eryo kikola kitya? Era owandiika n'oteekako ekibanja kijjo wakigula, wakigulako ekyala kwe kiri, era essimu ekigwa kimala. Kati ekyo kibeera verified kiti ekitaliiko block nti banakisakinga. Tebajja gisakinga. Naye kino kibanja olwedde abasinga obungi tebalina byapa. 80% tebalina byapa. Abalina ebyapa oba kinene nnyo 20%. Ogamba bali aba 80 tebakola biramu. Babikola. Kati oba ng'otolina kyapa mu kibanja ekyo ky'oliko ky'owangaliddeko emyaka 12 okuli amakaago ky'oteeka mu ki? Gw'oteekamu ebyo byokka by'olinako obuyinza. Birenako buyinza tobiteekamu. Here comes a scenario. Yes. Along the way mbadde ndi mu kugula ttaka yiika 10 nzisasula ku kibanja mpola. Yes. Allah nankowoola. Yes. Ndi mu kukola kiraamu. Omuntu akkirizibwa okuteeka ettaka eryo lyabadde agula nga tannasasula kumalayo mu kiraamu. Lyogerako. Atya. Mbadde ngula ettaka lyange ewa gundi bunene bwe buti. Akamusasulako ssente bwe ziti. Kubanga abaguze plot number ajogera block number ajogera mundagano kwa bagulidde bibeeramu. Tuno bavudde mu bulamu bw'ensi eno bajja kudda mu office bakoze ki? Gyabadde adiguse. Kati ekyo ne kiggwa kitya ku ssaawa y'okutematema emmaali? Okumalayo kisinza oli gyaligula yamalayo ssente oba tiyamalayo ssente. Tutunulira ate amalayo. Ate amalayo bateesa n'oli gyaligula. Jajja okudda. Baba yagula ekemu. Oyinza badde agula ekemu ya miliyoni 10 okugeza. Asasuddeko 8. Bana basigala bagamba tetulina 2. Then mubala ne mu computinga eziza mu kijja mu 8. Ne basalako. Zabajja okubawa. Tabanga tamazeeyo. Nwenzo ganti tulina 2 gaffe. Tugawa 2 tete ekyapa kyaffe. Kisinza abadde asuddeko percentage ki. Nzabaza asuddeko half. Musaideko half. Hajji, singa omuntu akola ekiraamo ng'ayina ettaka lye katugambe yiika 1 oba 2 oba 3 obugazi bwonna obw'ettaka nga lirina ekyapa n'akola ekiraamo n'agamba nti wano tewatundibwanga era sibawadde nga akikoze atya nga bijja nga si bijja nga si kijja weerimba wangi weerimba kiggwa kitya abasigaddewo baba bajja okutegeerera ku ensonga eyo. Obolesa abaana jukira kati bakunda ba executive eteke ekyayo mu nkola bobolese aba beneficiary gwe batogenda kukomawo kikoleremu
tugenda kudda okikoleremu kale bano booleseewo bajja okikolera mu kifo ekyo kawayinza okuba nga ettaka eryo lyolese lyogera nti bakikolerangamu gavumenti egera kuyisangamu ekkubo egenda basasula ssente milioni 2 bazizire waganda tebakolamu ekintu kyonna kyonna tekisoboka so ebyolese ku duniya byokoze bigenda kuyamba bano bobireseemu kubanga bwetufa tuba tetugenda kukola ki kudda kati wano gwe kyolina okukola bano making sure nga okyali mulamu teekateeka bogenda okulekawo bamanyi value yabyo yes kubanga bwoba okoze ebintu n'omulaga value omwana oba ogwoleseemu tajja kubyonoona boonoonyi ajja kufaayo nnyo abyongereko era abo basinga okukomekereza temutunda nga wano temulaki manya abantu abatateesese bulungi ne bano bwoba onteesese bulungi yennyini kijjamu kakatabo kakasi agambe nti dadi yalekisa kino tugenda kwongerako bwongezi to keep his legacy ne kati wano botateesese ye katali kyapa takiramu value bajjamu boda mu kyapa kya milioni 2 bajjamu boda yes akiwiba ntakimanyi ajja ku shoprite avuge boda dakika 2 3 KCCA wambe piki bajitwale ku CPS bajja kikuba muzaala amatatu bakikube batakina mu mugaso so mutekete ngo kyali mulamu Idris Lukwako nkutumedeko oyino oboli naye mutekete mulage value tikyaba kino kiri mu value nene kisinga milioni 2 kya milioni 6 omulage value yakyo yina amanti kyaba kiri mu sente bweziti nyina kuongera ko bwongezi kideveloping mwagazi se akikula kulanye ekintu ebisere bisinga waliwo ebintu nga biggwako kibayita expire oba expiring yes manya ekiraamo kiggwako ekiraamo tekiggwako mpaka nga bekyogedde biweddewo kiddemu mulundi gumu expire date y'ekiraamo eriki expire date yakyo nga bekibadde kigaba biweddewo olwo kiba kiweddewo atimanyi kina mugaso ki naye kibanga nga bekigaba bikyaliwo kimala n'emyaka 3 nga kikyayikiramu kubanga gibikoza nga reference nwereka ebintu nga bingi mumazeko kino property ziri 50 mukozeko 20 asatu gakyaliwo kiba kyali valid era bokera bana office gakyali manya ga mugenzi kyali valid bulungi naye kasomu bigaba ne biggwawo n'omwezi 2 kiba kiweddeko banga gwe angese chuta wacho omulimo gwo omukulu ukiteka mukola ki ye kigamba tuteka mbirowoozo birala era kino okumanti omuntu gwolekedde ekiraamo kino ashayina gogwadde obuyinza ateke mu nkola estate ye musasula yafu omugabo bali bamu omugabo estate ebintu byolese omugenzi ka staffa ebintu byalese tujita estate estate y'omugenzi kati mulugogana bintu ono yabateka ekiraamo ekyo mu nkola oba mwanawo oba mukwano gwo oba mukyalawo oba bbaawo byonna oyo agenda kiteka mu nkola seneza nakozesa okutambuza kiteka mu nkola wefuna abasaveya okuba kyapa bimwe byabula obizzaawo ebyo byonna sente zinaavaamu ezo talina kutunda mbuzi ze kukola ebyo niba bazitunze sente zijja mu estate eyesasule sente zitambuza estate ziva mu estate kyobola si buli muntu wafa nti bamufuna leta administration abo bokka abalese sente bebafune baluwa ezo kubanga ziri mu sente ozifuna zibateeka mu sente kati atanda aterese byabugagga ofune leta za administration zaki ogenda kugaba ki so kati olina okuba nti byoteeka mu sente ojja kubijja mu sente nga ekiraamo nga kirina kibireseewo ne sente ezo zivamu ebyo ebintu nenga bwoba owandise ekiraamo kyo oba oyambibwa kinene nnyo extra digest mugoba nsonga kwe tuli era nga yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti olwaleero tusazeewo tutunuulire kye bayita will oba ekiraamo Hajji njagala tutunuulire singa nga before that ekiraamo kirina kuterekebwa wa era ani alina okukitereka era kiterekebwa kitya gwakikoze omanya mikwano gyo bw'okitereka weyagala okukitereka bw'okitereka ukitereke muntu omwesigwa tekawa munaddiini nga omwesize
mukwano gwo kubanga obabeera muno balaba bwoba okola kopi ukoze kopi nnya ogereka abantu ba mirundi ena nti ono ne banvuddewo aja kujja abeerirewo ku lwanga akireeti tajja kitulako butuuzi tokola kopi mukola kopi mmeka nga nnya so bengo oziteekera abantu abenjawulo olina abaana abagitulidde umuntu atajja gitulira ajja gireeta so ati gwe kitereke weesiga nti wona bavudde mu bulamu bw'ensi eno bajja kukireeta bakisome nga bwe kiri. Abantu bafuna ki mu kukweka ebiraamo bino? Fitina abalina era byaga kuyisaawo oba akikweka yakola ekirala nakyo tulina era abakola ebyo olwokuba balinange ekirala kyaleese ngera bakikutte bakikubemu bituli kino kyali kijingirire noteekako amanya g'omugenzi anaagatuuka bulungi nteekako emyaka gye nagituuka bulungi mu mannya g'abaana n'atagala bwe bamukwatira abadde erinnya eddala namuyita ddala bagamba ono tasobola tatayinza kwerabira mwana we bw'ati. So bw'oba okoze ekiraamo kino Hajji okiwadde abantu ab'enjawulo mu bantu kiba olina okubagulizaako nti nakiteresezza gundi ne gundi ne gundi era gwe weesiga bwe weesiga gwe kubanga ekkumi terikyawo omu mubuuliddeko abo nti gundi akirina gundi akirina. Omulembe guno twajjirwa kye bayita ennangamuntu oba passport nti ne webeera kaadi y'abatisimu ennangamuntu egisinga amaanyi samu yasamawo okanya nange ne bwe gibeera olupapula lwa P7 oba P6 ennangamuntu esobola okulusinga amaanyi tolutwala mu banka kugulawo akawunti tosala booda neyanzizza nnyo singa nga bukeera ku makya n'okola ekiraamo ng'omwana wo ye IBRAH Mukasa along the way omwana n'afuna ennangamuntu along the way omwana n'abeera IBRAH Musaazi era n'afuna ennangamuntu n'agenda ne mu mawulire n'afuna ne passport bino bye twagala okugenda e Sudaani y'Amaserengeta eyo mu Badinka n'abeera nga IBRAH Musaazi naye nga gwe omwana IBRAH Mukasa. Omwana oyo mukyusa amannya alina byakola mu mateeka tekyanga bwe kyanzinze nkyusizza n'akyusa alina byakola kita didipo anokola ekirayiro nagamba badde mumanyi nga IBRAH Mukasa neva na leero nze IBRAH Musaazi nateka mu buwandiike nalanga mu mawulire mu gazeeti nfunira mu gazeeti tewali buzibu era ajja kugamba nti yadde nze mukyama bamanyi nga Mukasa nenze Musaazi bwanga nakola kino bajja mbuza didiperuwa onwe that bwanti akyusa amanya mu mateeka. Singa nga okola ekiraamo n'oteekako nikinemu y'omwana gye wamutuuma ng'omwagala nnyo naye nga siga emanya g'amatuufu kiggwa kitya? Kali gwe amanya omuyita oli muteeka amanya amatuufu oba olese empawa bwe amanya ge buyita aga nikinemu n'amanya agaddala ngononzo gateekako nti bamanyi nga bamuyita gundi ni bamumanyi nga gundi eke egundi. Osobola okera ku makya n'okola ekiraamo along the way Allah n'akukoowoola gwakoze ekiraamo ng'olamidde abaana bo in the due course wano mu biseera bya 40 duwa lumbe ebyo Allah n'akoowoolerawo omwana omulala oba abaana abalala nga obateeka mu kiraamo nti balina okufuna omutemwa ng'ekiraamo kino tekinnateebwa mu nkola ekiri main ate bambi abaana bo ne kubaako abafa omu oba babiri kiggwa kitya? Kati abaana abo question ebuuzibwa bakulu oba bato baba nga bakulu nga baleseewo abaana bigenda mu manya g'abo abaana mubawo abaana baleseewo siblings baleseewo naye baba nga bafudde ne babadde bamayina abasigaddewo babigabana oba olesa abaana babiri batatege mu kiraamo omu n'avaawo byonna bisigala byono asigaddewo tebigamba nti ate birina akaabina nampa wengwa nedda obyono asigaddewo yabajja obbitwala so kisinza oyo avuddewo babadde mukulu oba badde mwana muto baba badde mukulu alese abaana kyenkyonga enkulu baba badde nga alese abaana ebadde bigenda kugenda omumwe babiwa abaana be baba batalese baana nga mayina abaana basigaddewo babigabana bugabanyi kubanga Allah wabageze oba tukyagadde Allah watu babageze
kyateeka nti bw'okola ekiraamo abantu abaana oteeka obbagabanyamu emaali bwenkanya oba okugabanya emaali eno it is your will and choice kyobola nga bakiyita wiiru nga bw'oyagala bw'ojja kusalawo okwo kusalawo okwo tomani yakuvumye nakusensebula naye ngo awo omukwatira omukadde akwasiza ku mmere ye yaba ajja kukwasizaawo ayinza okutya obi kugamba wano ng'oli mulamu tajja kusobola oli wakiwago oyinza n'omungula n'omukuba abaana kuba bazadde baabwe tebawulirangako kati kyamukola awo kukiramu wamukwatira tayinza kiwakanya mbu ate taata yampadde katini bakoza kimu byalese byebituufu simple kyega ndi yampadde katini mwenyongereko kujo nga beesiimidde newe atakuwadde n'ateekamu ensonga nti takuwadde tusobola claiminga soba nga oli mukulu omuntu obukeera ku makya n'alaama ekijja n'akiraamira abaana be kiggwa kitya kati ate kijja otegedde kijja ate kubaziika abantu kisinzira kijja kiriko yiika mmeka kiyinza oba kiriko yiika 5 naye nga kijja kyebayite ekijja bano bajja kujja basaleko yiika nga 10 babalekawo bagabanaana ntiza kugamba nti yebadde yiika emu kubaziika bonna ate bwe okiraamira okujjawo ng'omugamba nti awo mubasengulewo mugule wagazi ekibuga kikuze nga wokyesa ekijja wa $5,000,000 bajja kulundawo bagende bagule wagazi yiika 30 bazimbeko n'ennyumba y'ekijja. Thank you. Yes. Okay, tugenda kubanga as of now wano tuvaawo tweyongereyo inshallah taala era nga program eno ekyagendera ddala mu maaso. Omulungi atulaba waliwo kye bayita letters of administration. Oyinza okuba obadde okiwulira obanga ebigambo bino obiwulira ng'ekigambo leeta wakiwulira mu bbaluwa bw'omukwano bwe mwewerezanga n'administration ng'okiwulira mu byobufuzi nti ku office gy'okolera ya admin. Kati tubigatta bino ntufuna ekigambo letters of administration ate kiba kirala. So Haji kyojja okubanga otunnyonnyolako D lwe twetaaga okufuna letters of administration. Ani alina okufuna letters of administration bazigabirawa yozo zifaanana zitya ziweebwa abantu ki ani alina obuvunaanyizibwa ku kugaba letters of administration. No problem. Omulungi atulaba as of now katukuwummuzeemuko kati nnyo tweyongereyo. Episode yaffe eno tukoledde waka wabulanga tugendagendako ne mu field okwanukula ebimu ku bibuuzo byammwe eri abantu abo bagamba titwetaagayokko ploti nga z'abantu abasaamusaamu ng'akabeeyi tekapadde nnyo. Amina. Tovaawo tugenda mu maaso katukomewo.